أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tuweeza Allah omulungi ekyatuwadde kano akaseera ekyatwazisa obulamu n'ebyengeri ebingi byakyatuwadde. Tumwegayirira Allah ng'era tumusaba abitukuumire era ayinjiwaze ebirungi ku ffe. Zizaako okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Abatulaba mwenna gye muli, kya kitiibwa era kituzaamu amaanyi okuba nga mutwala akadde ne mutuula ku lutimbe lwammwe ne mulaba olutuula luno olulungi lwe twatuuma duruus wa ibar. Olunaku lwa leero terugenda kwawukanako na nnaku zikulembedde. Tugenda kutambula ne basheekhe baffe Sheikh Ashrafu Matovu Bazanyanengo, tutambule ne Sheikh Hudu Yusufu Al-Madani, tutambule ne Sheikh waffe Abubakar Ali Wambete ne Sheikh waffe omulala omulangira Sheikh Ahmada Ali Zikusooka. Olunaku lwa leero terugenda kwawukanako na nnaku zikulembedde. Olutuula lwaffe olwasembayo twali ku kigambo liyatafaqahu fi ddiin, okukenkuka n'okutegeera eddiini eno ku ntegeera esinga oba esukka ku ntegeera y'abantu ba bulijjo. Mukkirize tutandike olunaku lwa leero ku bimu bye twasemberako ku lutuula lwaffe oluwedde. Atugenda kutandika ne Sheikh Hudu Yusufu Al-Madani abeeko byatunnyonnyola ku nsonga yaffe gye twasembako insha Allah. Sheikh Hudu, faddal. Alhamdulillahi rabbil alamin. أصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. شرح الله صدره فبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد Sheikh Samaha sokeda tukwebaza okubanga programu eno sodo jimirizawo ebbanga lino lyonna. Tusaba Allahu tabaraka wa taala akuwe bulungi bwerere. Amin. Ne bamashayikhe bonna abawayo obudde bwabwe. Tusaba Allah wekitiibwa abasasule bulungi bwerere. Amin ya Rabbi. Nga bwompadde omukisa okwogera ku nsonga gye bayita al-insaf fi talab. Yani nga twayogera emabegako ne tugamba aya egamba liyatafaqahu fi ddiin, abantu basome eddiini bagitegeere bulungi. Mu kutegeera eddiini mulimu kye bayita insaf ku muntu asoma ki? Muntu asoma ilmu. Kye bayita insaf kye ki? Insaf kyefaananyirizaako ekigambo al-adlu oba obwenkanya. Al-adlu bwe bwenkanya. Obwenkanya bubeerawo ddi? Obwenkanya bubeerawo ng'omuntu amaze okukola ki? Amaze okubanga already ekikolwa amaze okikola. Singa omuntu akola ekikolwa wakimaliriza, obwenkanya bwe bulabika oba si kyo ne kiraga nti siki ng'aliwo obulyaza amaanyi obubaddewo. Yani singa bamulamuza omuntu oyo tutunuulira okulamula kwe. Okulamula kwe results ezivudde me tugaa nti omuntu ono muki? Mwenkanya oba omuntu ono muki? Mukompanya si muki? Si mwenkanya oba mulyaza amaanyi. Wabula kye bayita inswafu kyo kibeerawo olwedde mu muntu. Wabula kye bayita obwenkanya kyo ebiseera ebimu kisobola okukola ki? Okubeera ku muntu ate ebiseera ebimu kisobola okukola ki? Kumuvaako okusinziira ku mbeera ebaddewo. Kitegeeza obwenkanya si kitendo kikola ki? Kitambulirira, wabula kibeerawo okusinziira ku muntu engeri gyeyisizaamu. Ate kikola ki? Kivaawo okusinziira ku ngeri omuntu gyeyisizaamu. Wabula kye bayita inswafu kyo kitendo kibeera mu muntu munda mu ye. Yani singa omulamuzi bamuleetera abantu babiri abalamule, bamugamba insif fi hukumika, yani insif fi samaika, beera mu muntu mwenkanyankanya wenkanyankanya mu masekati ng'owuliriza abantu bano ababiri. Naye tekibanga buli obwenkanya obukola ki? Obusemba.
yani alina okubanga asobola okuwulira sayidi zombiriri bwawulira oli bwamala obuwulira ono byayogera n'awuliriza n'ono n'alaba ani ku bonna ali ku butuufu ate ani ali ku buki ku bukyamu ekitendo ekyo ekyokubanga asobola okuwulira abantu ababiri kye bayita ki inswafu nga teyeekubidde sayidi teyeekubidde nti ono muwanvu oba ono mumpi oba ono munene oba ono muddugavu oba ono waluganda ono si waluganda naye bonna ne baba nga bebajja mu maaso ge akola ki abawulira omulundi gumu n'awulira kye boogera bw'amalawo n'alondako ani ali ku butuufu era ani ali ku bukyamu kati ekyo ekitendo kyakozesaawo wakati kye bayita inswafu kati ffe kyekiruliko essaawa tuli ku ki ku kunoonya ilimu omuntu obwenkanyankanya mu ilimu omuntu okubanga alina obwenkanya mu kunoonya ilimu era opposite y'ekitendo ekyo gye bayita batya gye bayita ataasub okubeera omusosoze mu kuwulira ki mu kusoma ilimu era ekitendo ekyo imaamu ibuni abdulhadi rahimahullahu taala yayogera n'agamba nti wama tahalla talibu lilm biahsana min al insaafi wa tarki taasub yagamba nti omuntu asoma ilimu tasobola kufuna kyambalo kisinga bulungi nga kyambalo kyakubanga ayambadde muye okubanga muntu akola ki enkanyankanya mu kunoonya ilimu ye n'okubanga aleka ki obusosoze mu kunoonya ilimu kitegeeza mu bimu ku bitendo bya talibu ilimu anoonya okumanya kwe kubanga mu bitendo byalina okutendebwa nabyo okubanga mwenkanyankanya mu bigambo bya Katonda n'omubaka we alina okubanga mwenkanyankanya for example omuntu bw'abanga awulidde nti waliwo obujulizi waliwo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ebintu nga amanyi bakola ki babyawukanamu okusinziira buli omu ku ntegeera gy'akoze eki gy'ategeddemu obuzibu buvaawa obuzibu obuva kwe kubanga omuntu mu kifo ky'okuwuliriza abamanyi bonna sayidi zonna ajjeko ekigambo kyalaba nga kyekituufu ku ye kuba asobolera okulonda ekitali kituufu naye kubanga bw'aba asoma ku bamanyi abo ye akola ki afunayo omuntu omu ne bamugamba yeekubira sayidi mathalan okubanga mu kifo ky'okubanga for example imaamu Shafii rahimahullahu taala alina ebigambo byayogera ku ki ku nsonga imaamu Maliki alina byeyajoogerako imaamu Abu Hanifa alina byeyajoogerako kangeze example ennyangu nga olaba ensonga ya bisimillah ngeswala ekola ki eswala ihram asome bisimillah lwatu wagisome mu kyama naye osanga nti imaamu waffe Shafii rahimahullahu taala yakola ki nsonga yakkiriza nagamba omuntu bisimillah alina gisoma mu lwatu kuba kulaniza abasahaba wezo tezakola ki wezaali mu kaseera ke kamu kubanga nabbi yatugamba la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab omuntu alina salata akoze eki atasomye alifatiha tefe kyetuyita alifatiha tugamba bisimillah ekola ki kweri n'oba abalala balaba nti nedda ekiri bwe kityo mathalan imam Maliki yendaba eyiye agamba bisimillah tekola ki nebwetasomwa mulundi gumu yani ne bwotandika butandisa imaamu Ahmad ibn Hanbal naga nti nedda alifatiha bw'oba ogisoma gisome yonna tandika okuva ku alhamdulillahi rabbil alamin soma mu lwatu wabula bisimillah gisome muki mukyama omuntu n'avaayo n'ajjako ekigambo kimu olw'ensonga bamugamba nti imaamu Maliki madhhabuhu aqrabu ila sunna bamugamba nti amadhhabu ga imaamu Maliki oba endaba ya imaamu Maliki eri okumpi naki ne sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam kitegeeza bamusomesa bamuteekamu ki bamuteekamu kye bayita aljumud okubanga takkiriza nga omutwe gwe la yaqbal takkiriza kuwulira muki kigambo kyonna kyamulala n'atuuka ku ddaala olwa taasubu oba obusosoze buli bwafunye nabanga abeera atya n'afuuka ow'obulabe eri society lwaki bw'analaba oli nga asoma bisimillah mu lwatu olwo ng'akola ki agenda atandikamu kanyugirira bigambo oyo munabbidia mwononefu mukafiiri ayinza otuuka ku ddaala erimuyita omuki olw'okuba takoze nga ye bw'akola n'atuuka ku ddaala eyita ki kyobalaba imaamu Zarqani rahimahullahu taala yayogera ku mbeera eyo era n'agivumirira naye mu bigambo yakozesa yagamba nti waalam manya gwe omuntu anna hunaaka afradan nti waliyo abantu abamu bal aqwaman wabula bayinza n'okubanga ki bibinja taassabu bi araihim nga bakola ki bafuuka beesosola n'endaba yaabwe
wa madhahibihim n'engeri gye bagobereramu n'entambula zaabwe amazaabu gaabwe wa zaamu ne batuuka ku ddala erirowooza anna man khalafa hadhihi al ara omuntu ayawukanye ku ndaba ezo mubtadia munabidia muzuzi mu ddiini tutuuka ku ddala netusanga ebintu mu busiraamu ng'ebintu ebyo bitini nnyo amanyi babyogerako omuntu ne bamugamba ya akhi lkarimu ensonga y'okusoma edduwa oluvannyuma lw'eswala amanyi bagyawukanamu n'agamba nti affe seekagundi yatugamba tolina kyotugamba seekagundi oba yakola ki yayogera n'omugamba ya akhi lkarimu seekagundi oyo ye nabbi tinedda seekagundi oyo endaba n'agamba naye seekagundi oyo agoberera nabbi n'omugamba ate gundi ye agoberera ki agoberera Isa alayhi salaam agoberera nabbi sallallahu alayhi wasallam wabula endaba bwe zaawukana tekifuula bantu balabe kyono omulabe waani wooli nedda kubanga kikanyizibwako eri abamanyi bonna nti abantu bonna fil usul fil furu' mu matabi g'eddiini mathalan mu nsonga z'eswala mu bintu ebiri mu swala munda oba mu bintu ebiri mu kusiiba munda abamanyi abantu babyawukanamu ekimanyiddwa buli omu okusinziira ku ntegeera ye basahaba radiyallahu ta'ala anhu bayawukana mu ndaba ki ez'enjawulo ani ne bawukana mathalan mu nsonga za hayidi olina agamba nti alqur'u tebayita qur'u ye hayidi mwennyini yani gwe musaayi kola ki olina agamba nti kwe kutukula olina agamba nti alqur'u kwe kola ki kwe kutukula yani omukyala bw'atukula tugamba nti akoze ki olina agamba nti alqur'u ye hayidi mwennyini mu kaseera ng'akoze ki nga tannaggwa ku mukyala naye kyewunyisa nti baawangaala nga tewali akola ki aganyugiramu n'ebigambo biki bibi Sheikh Odo nansonyiwa awo tugamba tutya ku bantu abatambulira ku madhahibu kanaana oli n'agamba nze ana shafiiyu lmadhhab oli n'agamba nze ni muhambali oli n'agamba eyo tetusobola kugamba nti taasubu eyo tetugiyita taasubu oba tugiyita taklid ebintu byanjawulo kyebayita taklid kwe kukoppa ekigambo ky'omumanyi yenna naye ng'ekigambo ky'omumanyi oyo gw'okoppa gwe tolina bujulizi nga gwe wabula omumanyi oyo yakusingako n'okola ki n'omukoppa ekyo bakiyita taklid era kyakkirizibwa muki mu ddiini y'obusiraamu tugamba tutya wa shafi'un wa malikun nu'manu shafii maliki abu hanifa wa ahmadu bnu hambalin sufiyanu ne ahmadu ibnu hambali ne sufyan thawri ne sufyan bnu uyayna wa ghayruhum min sa'iri al-a'imma n'abamanyi bonna abasigadde abatali abo ba ibrahimu al-harbi n'abalala ala huda bonna bali kuki wal ikhtilafu rahma ate okwawukana mu mbeera z'okubanga amagezi gaabwe gaawukanye ku hadithi oba ku aya okusaasa eri umma yani ya nabbi sallallahu alayhi wasallam netutegeeramu ki netutegeeramu nti obuzibu buvaawa mu kubanga omuntu akoppa bayimaamu abo obuzibu obuva kwe kubanga bayimaamu abo bakoppa gwe nolondako nti nze ngobererani Shafii n'olaba endaba yagoberera Abu Hanifa nti oyo muki oyo mubuze era ensonga eyo yaliwo nnyo mu mwaka gw'olukaaga omwaka gw'olukaaga al imamu Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ajja kana Shafii al-madhhab yagobererani imamu Shafii wabula mu kaseera we yakulira waaliwo nnyo okwesosola muki mu ndaba z'abayimaamu abo abana kiyinza bwe mba ndi Shafii novumirirani Hambali kati yawandiika ekitabo kiramba n'akituma nti manaqibul imami Shafii yani ayogera ku birungi ku buufu bwa imamu Shafii bwe yayitamu n'ebirungi bye naki byonna n'ebimukwatako ekitabo ekyo yawandiika kumpi kimu kyakusatu ku kitabo ng'akitadde kwani ng'ayogera bwogezi imamu Shafii yani n'amaana ayawulayo ekitundu ekisembayo nga ayogera ku Abu Hanifa naye mu mbeera y'okukola ki y'omukendeezaamuko mathalan yakozesanga ibara ezigamba nti qaala fulaanu ibnu fulaani nga tayogera mannya ge naye qaala fulaanu wa dhahaba fulaanu naye ng'ategeeza ani Abu Hanifa nekireeta obuzibu mu society kubanga society gye yalimu yali mabega waki biladi mawara an-nahar ebibuga biri mabega w'omugga bwe tugamba bwe tutegeeza Kazakhstan simanyani ebibuga bye yali awangaliramu kubanga yali razi yani rai abyambe ebibuga bya rai kati mu bitundu ebagoberera nnyo Abu Hanifa kati ate nga bo balaba imamu abakoze alinga akola ki akakanya imamu kyava wavaayo omumanya omulala bamuyitanga imamu Abu Muzaffar Shamsuddin
ad-Dimashqi rahimahullah kana hanafiyan yali yagoberera Abu Hanifa n'awandiika ekitabo kiramba nga naye ayogera ku Abu Hanifa birungi nga atavumirira enkola yani ya Imam Shafi'i. Ekyo kizibu kyayonoona society yaki y'obusiraamu ne baddamu emabega abasiraamu lwakubeeza oba lwaki lwaba imaamu abana okutuusa Imaamu Izzuddin ibn Abdissalaam ne Abu Shama al-Maqdisi rahimahumallah bwe bajja ne batereza endaba yani ne batereza endaba ya munnaabwe Shafi'i munnaabwe ani Imaamu Razi, ensonga ezo ne ziggwawo nekifuula ne batandika otambula mu mirembe. Kyetwagalamu kyeki nti singa omuntu aba akopa bayimaamu abana ye bw'aba akopa tavuma nkola ya mulala nti mbi nedda gwe salawo galinza ngoberera Imaamu Shafi'i osome ebitabo byo byagala ennyo naye tovumirira nkola ya mulala. Bw'ogenda mu muzikiti nga bali bahanafiya yani bagoberera Abu Hanifa gwe ki ky'oba okola kolera ku bikolwa byabwe. Shafi'i rahimahullahu ta'ala yalinga agende ewa Imaamu Ahmad n'amulambula n'oli najja n'akola ki n'alambula munne naye nga Shafi'i bw'agenda okulambula n'amugamba taqaddam kulembera mu swala nga tasoma bismillah mu lwatu. Tuzzayo ku kigambo kya Imam Busiri kyatugamba wa kulluhum min rasulillahi kakitegeeza mu bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Qur'ani yamusibwako abamanyi baffe bajjamu ebintu bingi kati taasubu eyo ne insaafu gy'obadde otunyumirako uffe abawalimu abasoma erimu eno tulina okugituusa ku bantu n'obwenkanya ebigambo ne tubyogera ng'ebyayogerwa ate ne watabeera kubeerawo kuteekawo mbeera kuvumirira oba kuyigira oyo kuba bonna baliba ima botusomedde bonna bajja kwani Nabi sallallahu alaihi wasallam yensonga lwaki bamanyi b'obusiraamu baabwe ne bawandika ekitabo fiqhul muqarana yani ebitabo ebigiraageranya endaba zaki z'abamanyi buli omu engeri gye yalabamu ensonga era eyasooka okuwandika ekitabo yali ani Imaamu Shafi'i rahimahullah n'andika ekitabo ngagira Siyarul Awzaa'i nga kikungaanya endaba za Imaamu al-Awzaa'i eza Abu Hanifa eza Abu Yusufu omwezi wa Abu Hanifa n'ezizeke nnyingi okutuusa bwe lwatuuka mu mwaka abaseeredde ogw'ebitaano Ibn Rushd rahimahullah najja n'atuwandika ekitabo kiyita Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Era essaawa eno kyekikola ki kyekisomebwa mu matendekero agasinga obungi naye kitutiisa era kitunakuwaza okulaba abantu bagudde mu matendekero ago ate nga batukumira ku kina mu bibuga byaffe ng'atimanyi bulungi ebigambo bino Abu Hanifa yabyogera oba Shafi'i ono byakoleddeko naye ate n'atukumira fitina lwaki olwa taasubu yo olw'obusosoze bwe bwalina bamugamba qaala sheikh yagamba seeka gundi nti ebintu ebiri bwe biti kati naye kola ki goberera lidhalika mu mbeera yonna nti omuntu talina kola ki alina okuba nga yenkanyankanya bw'aba asanze ekigambo ky'omumanyi akole ki akiwe ekitiibwa kyakyo ategere nti omuntu yonna alina endaba gyakola ki gyagoberera aveemu obusosoze buli omutima gwe. Sheikh tukweyanziza enkulembera gy'okulembedde ebigambo byo. Sheikh Ali nzija gy'oli kyemmanyi ebigambo bya Sheikh Hudu byayogedde tugyemu ekigambo ekigamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bigambo ebyayogera basahaba ne basalaf bategeera ku ntegeera esukka ku ntegeera ya munne gyakoze ki gyakyamite nabo ekityo nga ku mulundi ogwasembayo wali olina ebyokulabirako byoyagala otuwa ku nsonga nga yajja naye basahaba ne baawukana mu kutegeera ensonga eyo. Sheikh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah bakadde bange munansonyiwa eddoboozi lyafunyemu obuzibu naye tujja kutambulira mpola mpola. Sheikh Samaha bakama bange mwenna nga bwe tutuula ku pana eno owekitiibwa Nabbi Muhammad ebintu ebyo olw'okuba ntuma n'obudde bufunda saba mukkirize nkozese hadithi 3 ziyinza otuyambako okunnyonnyola entegeera y'abasahaba naye ng'ekigendererwa ekisinga okuba ekikulu ekinene
kwe kukakasa nti ekintu kyonna Nabi Muhammad ensomesa ye nasomesa nenga nti yasomesa qawaid netugamba nasomesa na masail ilmu almas'ala wa ilmu almasail حديث يا ابن مسعود أخرجه ابن حبان في صحيحه يا جامع ابن مسعود يا جانتي وجتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمسا ناسا بالدواء إذا بنو أمسجون الجامع بيجد وبدا يقولان عند بالدواء يا النبي صلى الله عليه وسلم وجتي محمد موسونga yokusomesa yagamba nti nadhara Allahu imra'a dua nadhara imra'a sami'a minna qawla fawa'aha fa'addaha kama sami'a فرب مبلغ أوعى من سامع olwokuba nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yali musomesa atandikirwako abafaanananga bano abatuula ku pano eno ekyabwe kutegeera nabyega nti Mungu asaasire omuntu Mungu awe obulungi bungi omuntu yenna awulidde ebigambo byange nabitegeera olaba entegeera wezze Sheikh muhadith nabikola ki ebyo entegeera esooka eri muhadith fawaaha exactly naye awulidde fawaaha fa'alimaha fafahimaha kigambo wayi daraja esukka kufahamu alwayi okutegeera okwokufumintiriza okutegeera okwokufumintiriza kitegeeza tekusobola kuleka ku ndaba emu kyebayita alwayi yensonga lwaki bwe yali awoono ow'ennyanja ekigambo yamugamba nti huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu ng'akimanyi nti oyo agenda kubitegeera entegeera esukka ku tahuru ma'uhu nayogera luni nengamba nti tajja kudda oluvannyuma lw'okutegeera nti tahuru ma'uhu tajja kudda amubuuze nti ya rasulallah tuganaazisa omufu kuba ye yajja ng'azze kubuuza maziga wuzu kati nabbi okumugamba nti huwa tahuru ma'uhu yategeera nti ono tajja kudda kumbuuza nti gano ganaaza omufu senga atatufiirwa kubanga mubeera ku nnyanja era munnammwe n'abafaako kaka tajja kudda kubuuza nti ya rasulallah gano amatono ge tulina ate tuganaazisa omufu ng'amaze okutegeera nti huwa tahuru tajja kudda kubuuza nti ya rasulallah gooza engoye gafumba emmere nga gasenyamwa nnyo ebintu byonna yabitegeera mu mbere ye waayi eyo annabi saa sallam aga nti fawaaha nakola ki nabitegeera olutegeero olw'okukiriza kitegeeza nti alina bingi byasobola okukozesa ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam naye ate ennyingo ey'okubiri nabbi saa sallam gye yessa mu hadithi enegamba فأداها الأداء ebigambo alfaavu eza hadithi nazo zeetaaga okukola ki zeetaaga okutegeera bwe tuba nga tuli mu kigambo alfiqh nabbi teyaga nti fa addaaha ne ballaga yakikozesa mu hadithi endala ibn masudi mu gundi ya ibn habbani ndala lagaha naye yaga nti fa addaaha al ada kyekyo okutuusa ekigambo nga bwe kiri nga toyongeddeemu nga tokendezeza oluusi nga temulimu au kama akaala okitegedde nga temulimu au kama akaala
rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi zino nabbi yazogereranga mu bifo bya njawulo. Bikulli shafafiya kyekyo fa addaha kama sami'aha nga bw'owulidde toyongeramu tokola ki aya eri awo Allah yagamba nabbi Muhammad ku Qur'ani ng'agimussaako naye aya erabika ebigendererwa bya aya byaffe fe abawalimu nabbi lam yakun liyazida fi risala wala liyanqusa fi risala tayinza kendeeza yadde okwongeramu ku bubaka Allah bwakoze ki bwamuwadde naye mungu yakuningi enkambwe agati law taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin qata'an al-watin. Eyo warning yoroza yali ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam kalla yali yaffe era olabanga ekigambo ekinene sheekh kiri awo attaqawulu ala Allahi jalla jalaaluhu والتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إما في الزيادة يا إما في النقص. kati abantu abasinga bajja ne batunuulira abantu nga balina bye bakola fayantakisuuna min a'maali ebitebiriyo obusinga tamanyi tebiriyo tebikola bwebiti halihi ziyada kakati eyo warning nejjanga yaffe warning eyokubiri shekhe eri mu surati al imran Allah jalla jalaaluhu bwe yali yassa aya zino n'ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yassa ayatun nazili muhkama nassa endala wa ukharu mutashabihat. Naye abantu abasinga okuleeta obuzibu mu umma abantu abasinga okuleeta obuzibu mu umma mu ntegeera nga tuli ku hadithi mwemuyingidde aya zino kwe kubeera nti aya zino eziri mutashabiha zimulemesa okutuula wansi okuzitegeera obulungi n'afunako endaba ye najja n'ateeka mu bantu ebigambo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yazoogerako ekigambo ekinene n'abo abazikozesa yagamba wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun abataagala busiraamu kubeera bumu abantu abataagala busiraamu kubeera ki bumu kaseera ayagala kavuyo walaba abasiraamu nga bali bumu abo bali ng'aleetawo embeera awo wafu. Shekhe min al-azim fi dinina ebinene mu diini yaffe abantu okubeera nti buli mulimu gwonna ogutwala obusiraamu mu maaso Allah jalla jalaaluhu yagukola era yagulagira gubeere mu jjama kaddemu buli mulimu gwonna omunene mu diini yaffe agwankizo Allah subhanahu wa ta'ala yagulagira nga tuteekeddwa gukola jamaata. Allah kati we ebyokulabirako sheekh abantu buli nsonga yonna olwaleero abakulembeze b'obusiraamu abasiraamu babasangawa mizikiti nga gye mu mayumba gaabwe mu mizikiti fil mawlid mikolo gya mawlidi munasabat diniya omulabe w'obusiraamu yamanya حتى في عصر الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في القرون المفضلة النبي وابanga w'ensonga ennene yakolanga ki abantu bakuŋŋaanire mu muzikiti yabagamba nti yagambanga Bilal adhin fi nnas yaziina olwaziina olutali lwa swala oluyita abantu ng'abantu bateekeddwa kuŋŋaana because message ejja kutuuka ng'abantu bakoze ki abantu baliwo tulina gye twaba ne Masaka mulowooza nti ebizibu by'abasiraamu buli omu abadde balina mumusanga wawe babadde balina okukuŋŋaana
ate oteekwa okubaawo ekibakuŋŋaanyisizza. Kati omulabe w'Obusiraamu yamanya nti amaanyi g'Obusiraamu gali mu mbeera yaabwe y'okukuŋŋaana n'eminasabaati gyabwe, eyo gye bategeerera eddiini yaabwe, eyo gye bajja imaani, ate nga ye ekigendererwa kye liyutfi'u nuura Allah, kuzikiza ekitangalo kya Mungu. naye ya aballah illa an yutimma nuurahu. So seeka ekyo kigambo kinene kikulu kyetaaga okutegeera. So alwa'i mu hadithi ya Ibn Mas'ud, farubba muballaghin, ono bw'atuusa nga tayongeddeemu era nga takendeezezza, bino bye biddako. Jjukira waliwo wa'i esooka nga yiyo, nabbi zonna yazinnyonnyola, yaga nti farubba muballaghin. Ono bano boogenda bano abakuŋŋaanye boogenda otuusizaamu mu jjuma, munasaba oba gwa aqiika, munasaba oba gwa waliima urs, munasaba oba gwa maulid, munasaba oba gwa kusoma barzanji, munasaba gwa kusomesa abantu burda. Alburda ne barzanji al aslu fiha assira nabawiya wama yataallaqu bisira wassahaba. Tusobole okufunamu ebyokuyiga, ntegereka bulungi. Bateekeddwa okukuŋŋaana kubanga Nabi sallallahu akutegeeza akugamba farubba muballaghin, bw'abyogera wabitegedde, hadithi wagitegedde nga bwe wagitegedde, omala okugisomesa awo ogisomesezza kubanga mujja kubaamu abakusinga okutegeera. Bashiri farubba muballaghin aw'a min saami'in, esooka wa'i, eyokubiri aw'a sifatu mubalagha fil wa'i, agenda kutegeera, kitegeeza ajja kujjamu ebigambo ebitali gwe byotannaba kulaba yasobola okubiraba olw'okubanga omutuusirizza ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nzikiriza nkulage ekikolwa, nkulage n'ekigambo, nkulage ekikolwa, nkulage n'ekigambo. Mu hadithi ya Jabir ibn Abdillah nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda mu Fath Makka, bagenda mu Fath Makka, baave Madina nga baave Madina nga bakoze ki? Nga basiibye. Erimu olutalo, erimu embeera z'olutalo, falawla nafaru min kulli firqati minhum ta'ifa, tuli mu mbeera y'olutalo, tuli mu mbeera y'okutegeera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tubeera nga tumaze okubeera mu mbeera y'olutalo, nga tuli mu mbeera y'okutegeera eddiini ya Allah jalla jalaaluhu, okuva e Madina okugenda e Makka kitegeeza nti mu Fathu Makka lwali lutalo, lwali lutalo okugenda. Allah yamusuubiza inna fatahna laka fathan mubiina, tugenda ne batambula. Naye mu lugendo baava e Madina nga basiibye, ne batuuka mu kifo bakiyita Qara. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atambudde n'amagye ge, alaba distance esigaddeyo. Amagye bw'otuuka ng'osiibye, obudde obuba buddakaawo, abantu baba banafuye, abantu baba banafuye. Fa amara bi'ina'in min ma'i, n'atumya ekiwombo nga kirimu amazzi. Teyayogera, teyakola ki? teyayogera, n'akiwanika ng'omukulembeze, bonna bamulaba, n'akiwanika bw'ati, n'amala n'akola ki? N'anywa. Kyali kitegeeza nti essaawa eno mwenna mukole ki? Musibuluke, kubanga gye tugenda tetumanyi kiriyo, ate muteekwa okutuuka, kubanga omunasaba gutegeeza nti gwagenda fil jihad oteekwa okuba nga amaanyi mugakola ng'amaanyi. Fiqhan kitegeeza nti bwe tuba tunagenda mu jihadi, jihadi eya kitaali, mu hadithi eyo kitegeeza nti bamujahidina ma'dhurin min as-sawm nebwebeera Ramadan. Bakitegedde? Kaakati abalala tebaakola ki? Baasigala basiibwe, jammalako banja kumalako.
okimanyi oli mulwadde ng'abasiraamu b'olwaleero okimanyi sheekh oli mulwadde asanze kuluma oli mulwadde ebyaddala si bino ebyokwekoza ate ogamba nja kusiiba abo ntegedde batambula bagenda okulanga waliwo azirise amawulire Nabbi azirise yabadde asiibye n'owokusatu nabbi abantu ne bamugamba abamu basigadde bakoze eki basiibye nabbi n'aga nti ulaika al usat abo abasigadde nga basiibye kigambo kikozese be bajemedde ekiragiro kyange be batakoze enkola yange sheekh agambye nti basahaba baali bajeemu awo tujja kujjawo basahaba tebaali bajeemu ngezaako okujjayo ekigambo kya sheekhe kyeyatandise nakyo fililmu al-insaaf shafafiya fi lilmu abaasigala nga basiibye bakola omulimu gwa Allah baali basigadde ku mulimu gwa Allah Allah yalagira okusiiba baali bakola kiragiro kya Allah tebasiiba nabbi abawa empeera ani yagaba empeera z'okusiiba nabbi saa sallam nabbi si yagaba empeera z'okusiiba Allah jalla jalaaluhu yagaba empeera z'okusiiba nabbi anywedde ekikolwa kya nabbi tekiriko kigambo abamulabye abamu nabo bakoze ki banywedde basigadde nga bagamba nti tujja kumalako ne batandika okunogoka ne batamalaako ekyafuluma mu kamwa ka nabbi kyali kigadde abo be bajemedde ekigambo kya subhanallah ntegeera nti abamu ne batakola ki bano n'abanenya kubanga bi adilla ezisinga obungi alqaw anfusahum ila tahaluka ate nga Mungu yakigaana ate nga kibaddeko ekikolwa kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegerekese ebikolwa bya nabbi ebihtamala khususiya biba byeyawulidde tabikolera mu public tebibeera bya public kino ekikolwa kyali kya public nga taalimu ya umma eyo example emu sheekh kitegeeza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama agambye akoze ekikolwa kino tekyetagisa ijtihadi kyembanengezaako okutuukako akoze ekikolwa abaategeera fiqhu yaffe eno gye tuliko abaategeera bazaala mu kikolwa kya nabbi nti nabbi waaba asiibulukuse naffe tulina siibulukuka tekyetagisa ijtihadi kuba waali mu kifo ekyo kyembadde ngezaako nti nabbi waali nekyakoze akikoze neyali yagadde okubuuza mu kiseera ekyo akola ki yali badde abuuza yali badde abuuza kati awo teweetagisa ijtihad era hukumu eriwo ogiwulidde ulaika al-usat hadhihi ashafafiya fi lilmu nabbi waali alagidde ng'omaliriza sabo ekyo hadithi eyokubiri gyenjagala okumaliriza nayo hadithi ya ibnu umar radiyallahu anhu ibn hibbani yagyogira nabbi saa sallama bwamala okulwana handak ghazwat handak yaddayo ewaka mama aisha anyumya nti yaddayo ewaka nekombati nagikola ki nagijjako n'ekiso nakissa wansi naye aba akyali mu mbeera eyo jibuliru najja namuga nti ya muhammad awadata silah ebitala mubitadde wansi namulayirira jibuliru namuga nti wallahi almalaika ma wadana al aslihatana fe bamalayika baza mu nsonga okuyambako ebitala byaffe tetunabikola ki tetunabissa wansi jjukira babani quraidha baaliwo nga nabbi basakana madina nga nabbi qabla albitha nabbi bwajja qabla alhijra nabbi bwajja yakola kati mu ghazwatu handak babani quraidha baalya mu nabbi saa sallam
kwe era be baali bakkiriza Quraish bayingire Madina bajje balwanyisani nabbi bajje balwanyise Muhammad Salmani n'aleeta ekiragiro ky'okusima ekirowoozo ky'okusima oro Handak kati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Jibrilu bw'amugamba nti tetunnabakola ki tetunnabakussa bitala wansi wakyaliwo omulabe gwotunulidde bali betukuyambyeko naye wakyaliwo omulabe gwotannabakola ki ate wakumpi kubanga omulundi oguddako era yagenda okukola ki nti Bani Qurayza obeerabidde Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kwe kufulumya ekigambo ekigamba man kana minkum sami'an muti'a eyo lafdhu mu Bukhari ne Muslim tabajirina Ibn Hibban yajirina tumukum sami'an sami'an muti'an ekyo mbadde njagala nkireete ng'owulira jukira ekiragiro kizze kuva Jibril amubuuliddeko ekigenda mu maaso Nabbi fantabaha li Bani Qurayza kati naayisa naga nti tewabaawo asaala eswala ya asiri illa fi Bani Qurayza la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza yemulaba akyasigadde mu nsonga ya Handaqiyin naye basahaba fantalaqa basahaba ne batambula Nabbi tebatambula na Nabbi nga bali ab'omuki aba Fathu Makka Nabbi kana bainahum naye okusindika ejje lino Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasigala agenda kujja ajja naye fantalaqa an-nas abantu ne batambula ne bagenda bwe batambula okugenda shekhe asiri yabasanga mu kkubo Nabbi taliiwo wali wano takola ki wano taliiwo wali tewaliwo yeetaaga jitihaadi ku lw'ekikolwa kye yakola ekyokunywa ate wali mwali badde mubuuza ya Rasulallah fenna oba kikyo kati wano taliiwo Sahaba bali mu kkubo yabagambe temusaala asuli okujjako nga muli Bani Qurayza asuli ebasanze mu kkubo Allahu akbar abamu bagamba abamanyi Oluwarabu kuffe ffenna abali wano ebigambo bya Nabbi byali kiriya teri yali alina kusaala mu mbeera yonna tewaliwo yali alina kusaala kubanga Nabbi yagaa nti la nahiya noni tawkid ahadukum am eri buli agende Bani Qurayza n'ekifo n'agamba illa nastathna Nabbi yastathna Bani Qurayza nga ajjewo nga kiringa ekitegeeza nti bw'osalire watali Bani Qurayza tajja kutuuka kubanga ekifo kyotegeddwa gisaliramu samaha Rasulu sallallahu alaihi wasallam bil istithna with an exception yaga nti wali express command basahaba bwe batuuka ekiseera asili abamu nebasangawa nebasanga nga tebannatuuka Bani Qurayza bwe yabasanga nga tebannatuuka Bani Qurayza abamu ne basaala abantu ne baga nti Nabbi yagambye jukira kiri kikolwa ate kino kigambo ate ekigambo kya Nabbi tekizanyirwako ekikolwa kiyinza n'okubaamu embeera y'okugamba nti kyeyawulidde Nabbi naye kasita kibeera kigambo kitegeeza nti Nabbi asomeseza fenna umma yonna bonna bakiyingiramu teri akkirizibwa kusaala swala ya asiri okujjako ng'aliwa ali Bani Qurayza esala ya asiri bwe yatuuka ne basaala shekhe abasaala ne basaala abatasaala ne bakola ki tujja kusaalira Bani Qurayza Nabbi sallallahu alayhi wasallam hadha al-ijtihad ayo fiqhi abamu tamassaku beekwata ku alfaz nga Nabbi bwe yazikoze ki bwe yazogedde abalala ne bagenda beyond alfaz ne batunuulira ne maqsad an-nabi sallallahu alayhi wasallam kuba abasaala bagamba ekyo si kye kibadde ekigendererwa kya Nabbi Nabbi yabadde ategeeza twanguwe bali bagamba nti tetwagala kutunuulira bigendererwa twagala kutunuulira kigambo nga bwakikoze eki bwakyogedde ndoza olaba nti okwawukana mu ntegeera weekuli okuviira ddala ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye shafafiya eno gye twogerako ne insaafu
eryetiya basahaba bano bwe batuuka ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam abatasaala bamugamba n'abasadde nabo ne bajja ne bakola ki ne bamugamba kati awo waali mu kiseera ekyo akomyewo waali falam yuannif minhum ahad talina gwe yakola ki talina gwe yagamba nti gwe wakoze kikyamu nti gwe oli munabbi wakoze kyaki bali yagambye ulaika al uswat njagala tugatte lafuzu zino zombi bali yabaga nti ulaika al uswat swala kisiibo kusiiba ibada ne kuswala ne swala nayo ibada الصوم ركن من أركان الإسلام والصلاة ركن من أركان الإسلام إن ولي أولئك العصاة إنه تري يتجامب شنا لواتي الرسول بينكم متكد وكبوزا أوكي الرسول ليس بينكم لكم الاجتهاد اجتهدوا wanekikulu ekiriwo okutegeera nti abantu bagenda kuwawukana mu ntegeera ku nsonga y'emu walam yuannifu ahadan minhum n'atagamba nti gwe mukyamu gwoli alayhi salatu wassalam ne basahaba bennyini bano baavuma bano olw'okuba basadde kubanga ebigambo bya luwarabu ate bikola ki bitegerekeka kitegeeza abatasaala baali balina okunenya abasaala okusinziira ku alfaazi za hadith abatasaala be batuufu ennyo okusinziira ku bigambo bya hadith naye abasaala bwe baatuuka ewa nabbi okubaako nekyabagamba talina gwe yakambuwalira talina gwe yagamba nti gwe waki wakoze bwoti gwe waki wakoze bwoti kubanga taliiwo mu kiseera ekyo najja n'abasomesa yali abasomesa kye bayita adabu lkhilaf wal insaf nze nategedde bwe nti mu bigambo byo ensonga lwaki nakoze bwe nti nange nategedde bwe nti mu bigambo byo yensonga lwaki nakoze bwe nti yali abasomesa kitegeeza nti bujja kukyenkya nga siriiwo era ebigambo byange mujja kuwawukanamu bwe mutyo yensonga lwaki teyayogera. Allah salla ala rasulillah. Okusinziira ku bigambo Sheikh Ali byava okwogera n'ebigambo ebyakulembedde Sheikh Hudu byayogedde, olowooza Sheikh Ali Abubakar biki bye tuyinza okufuna mu bigambo bya Sheikh bano abakulembedde? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mtendo umwajinga Allah subhanahu wa ta'ala shugurani tumsaba sosiasiani mwistiwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mufunze sebo mtendeze bigambo okwebaza obutatukoowa entakira kubeera nti otukyaza puroguramu eno eya durusu mu ibar abantu basobole okulaba nti bafunamu mu misomo ejijja gisomesebwa, naddala abawalimu abakulembedde ebigambo byabwe bye boogedde bagezezzaako okulaba nti batusiigira ekifaananyi ekirungi. Sheikh Hudi yayogedde ebigambo ku insaf, okubeera omwenkanya mu ilmu. Okusoma bwe tuba tutunuulidde insaf, obwenkanya mu ddaddala mu ggwanga lyaffe wano Uganda, abantu abasinga obungi tuwulira ebigambo, gundi tomusomaako, gundi mubuze, gundi oyo mulwadde, n'ebigambo ebifaanagana ku ebityo ne bituleetera ffe abawuliriza oba ffe abantu bamustamya okulaba nti tufuna ekiyitibwa taasub mu irimu, tugaa nti nze ebigambo buli wendaba omuntu ayambadde ekitambaala nga gwe woofaananye oli naaga nti oyo tasomwako kuba batugamba ab'ebitambaala bali kino na kino, ne kireetera abantu okuva ku mulamwa ogwandibadde gututwala mu maaso mu ilimu. Omuntu yenna yandibadde awuliriza nnyo ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga byogerwa, era yandibadde awuliriza nnyo ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba byogeddwa. Ekyokubiri bitegeerekeke mu butuufu bw'okubeera nti bitegeerekeka. Ekyokubiri wamala okutegeera, omuntu yenna asaanidde
okubeera nti anoonyereza endaba eziri mu kigambo ekiba kyogeddwa nga Sheikh Ali zikusooka waatugambye hatta fi sahaba radiyallahu ta'ala alaihim baawulira ekigambo nga nabbi akyogedde alaihi salatu wassalam naye ne babeera nti bakijjamu entegeera ez'enjawulo. Ebigambo bya Allah ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biba byogerwa amatu galina kuba maggule. Ekyokubiri bwe tumala okuggula amatu tuggule n'ebifuba byaffe eri bafaqihi oba bafuqaha abaatukulembera mu kutegeera ebigambo ebyo. Ekyokulabirako kyengenda okuwa olwaleero ya hadithi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yali ayogera n'agamba nti olunaku lumu jaat imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kyala yadde eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ne basahaba weebali n'ayingira omuzikiti baali mu ddalasa n'amugamba nti ya rasulallah owange gwe omubaka wa Allah inna zawjati Safwan ibn Mu'tal nina omwami wange Safwan ibn Mu'tal yalimu mu ddalasa nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ebigambo Safwan yalimu naye omukyala ajja n'amugamba nti ya rasulallah Safwan oyo njagala mukuloopereko ensonga n'amugamba ekisooka yadribuni idha sallaitu ankuba ansanga ansaala nakola ki ankuba nga nsaala n'amugamba ekyokubiri wayufattiruni idha sumtu ansiibulula nga ansanze nkoze eki nasiibye emmande yange nasiibye olwokuna lwange nansiibulula n'amugamba ekisembayo wala yusalli lfajira hatta tatlu'a shams tasala salatu lfajiri okujjako ng'omusana gukoze eki ebigambo yabyogera bisatu naye okuvannyuma lw'okubyogera omuzikiti gwonna gwasirika kati buli omu n'atandika okubeera nti akola ki anoonya Safwani waali n'agakomaawo buli omu n'atandika okuganga buli omu n'ategeera entegeera ye obwama butandika nti Safwani okimanyi fajiri agikere naye basahaba bawangaala batya bwe baalinga bawulidde ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam teri yagamba Safwani nti gwe musajja gwe tosaala ki oli mwononefu oli munabidia osaala otya fajiri nge ate mukyala wakuwaddeko obujulizi okuba otya omukyala nga asaala wetwogera ku kigambo insaf kyatandikira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yandibadde asobolawo wennyini oga Safwani nti kino tukole wetuti tukole wetuti oba nga bwe tutenukiraba mu bifo ebimu oli imaamu ne babako gwe bamuloopera oli n'agamba okuva n'olwaleero omubalangirira nti omuntu mwononefu wano mu Uganda yattu ebintu ng'ebyo bibeerawo era tubiwulira bigwawo naye ekyandibadde ekirungi kuddayo ku sunna nabbi sallallahu alaihi wasallam teyayogera kigambo kyonna okujjako yayita Safwani n'amugamba nti aha Safwani nyonnyola ebigambo byo bitegeerekese bituddemu kati byogerako ki misango esatu naye gyonna miki minene n'amugamba nti ya rasulallah sokoleka sheekh nga tonnajjawo olaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyamanyi kino kyensise ne basheekhe bange bakisise be tuli nabo nabbi teyalamulirawo nti baŋŋambye oliwo oti ne bwoti nabbi yayita Safwani abinnyonnyola awulirize mu nju yemmeka ne kinywezawo ekigambo kya insafu sheekhe kye yakoze eki kye twakulembedde nakyo gena maaso sallallahu alaihi wasallam agamba Safwani nti Safwani njagala onnyinyonnyola ebigambo weebiri bitudde naye ggwe endaba eyiyo biraba otya n'amugamba nti ya rasulallah owange gwe omubaka wa Allah amma qawluha yadribuni idha sallait ekigambo kyeyogedde nti mukuba omukyalo oyo ng'asaala n'agamba omukyalo oyo asaala esswala fayutilu fiha n'agikola ki n'agiwanvuya asaala sunna tezikoma waga kutandika swala
avaawo n'akulukuta n'asoma yasiini n'agikolaki kati Safwan anyumisa Nabbi sallallahu alaihi wasallam amugaa nti ntuuka ewaka ndaba abaana bange enjala ebaluma baana bakaaba nange obusungu ne bunkwata ali mu swala asoma yasiini peegi esooka ewedde ali ku yakubiri atuuse ku yokusatu naga ya Rasulallah obusungu bunkwata kyeva mba nange gyendi nenkolaki nemukubira muki mu swala awo tuyigawo ki Nabbi sallallahu alaihi wasallam usura gwatunyonyolako ko mu ntula zaffe ziwedde yesebo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti awo wennyini n'atusomeserezaawo fe abayimirirako wano okusaaza fe abatera okuyimirira mu mimbali ne tukulembera abantu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti law kaana suura singa abadde asoma essuula emu lakaana khayr kyandibadde kirungi naye essuula ebbiri essuula mmeka ate nga ki kyobola mu hadithi endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba eya Abi Hurayra nti idha amma ahadukum nnas falyukhaffif omuntu waaba akulembedde abantu mu swala akoleki asome bitini naye wootunuulira ebigambo gye byakulembedde ekigenderera tekyabadde kyakusomesa abantu butya tukolaki ekyokubiri ebiseera ebyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeyeke yali imaamu eyali asaaza abantu naye yakimanya nti waliwo abantu benji okusindika nti mugende eri nga bajja kwerondamu omuntu akoleki anaabakulembera n'abagaa nti woba osaazizza abantu gezaako kulaba nti okhaffafa kubanga mu bo mulimu abaki aldaifu wassagir n'abeetaavu badhawi lhaja tojja kumanya ebyetaago by'abantu bonna abali mu muzikiti balina abali ku ŋŋenda abali ku ki obusiraamu ne buganyulwa naye bwaganyulwa ddi bonna bwayigira ku mukyala wani Nabbi sallallahu alaihi wasallam abakutwala bigambo bya mukyalo oyo yekka ng'abantu be Uganda bwe bakola ennaku zino n'aga nti nze nsoma ku baseeka bano bokka soma ku bannamadiina bokka walaba oba bannazihari nti nze nsoma ku bamisiri mwekiri era abantu abamu bakiina hatta fi n'abamanyi bennyini abawalimu akwata abantu be abamusomako n'abateekako ekigambo ekinene Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyali musosoze teyina taasubu nti atwala irimu y'abakyala atwala nsonga z'abakyala zokka oba atwala kiki kyokka Nabbi annyonnyodde ekisooka n'amubuuza Safwan ensonga ey'okubiri Safwan kyava agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ekyokubiri kyayogeddeko nti musiibulula ng'akolaki yufattirni idha sumtu ansiibulula nga ansiibye Safwani n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah ana shaabun ndi musajja muki ndi muvubuka ana rajulun shaabu ndi musajja muvubuka ate abavubuka Sheikh Ali nga wobamanyi n'amugamba ya Rasulallah nveeno mukyala asiiba mande buli lunaku olumusala mu maaso oyo asiiba mande asiiba olwokuna asiiba ennaku enjeru asiibayo ayinayo siyamu Dawuda welugiragiramu watu naga nti ninayo siyamu lhaja ate neyamayo ninayo nenaziri neyama okusiibayo ennaku 3 namugamba ya Rasulallah nga buli bwenzijja ngamba nsiibye okutuukawo ebintama nemugaa nedda nnyabo oba osiibye oba tosiibye olina okukolaki olina okusiibulukuka osobola okutuukiriza kyemmanyi abawalimu ensonga z'obuki z'obufumbo kyemmanyi abawalimu n'abatulaba tutegeerawo fiqhu lusra ono fiqhu wa muki wa maka wa famire Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuuka okusomesa awo wennyini n'alogererawo ekigambo ekirala naga nti la yasumanna rajulu la yasumanna mraa omukyala yenna takolaki tasiiba okujjako illa biidni zawjiha amala kwebuuza kwani ku bbaawe namuga omukyala yenna omufumbo Nabbi sallallahu alaihi wasallam amugaana okusiiba mu nnaku za sunna okujjako ng'amaze kubuuza kwani ku bbaawe namubuuza leero olaba otya nsiibe
bw'alaba nga ye mu maaso awo obudde obw'emisana tajja kufuna bwetaavu bwe nga mugamba nkutadde kolaki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekisembayo n'amubuuza kati ate ekyafajiri ebyo byonna tubitegedde naye lwaki okeereya fajiri gwe subuhi togisaala okujjako ng'omusana gukoze eki amala kulina enjuba egize waati n'alyoka akolaki. Basahaba bonna ne bagaa nti awo nno nsonga. Namugaa nti ya Rasulallah nze omumanyi mu nsi muno mulimu abantu b'ebika Sheikh Muhsin ng'ebika byabwe Allah yabakola nga beebaka nnyo muli balangira era mbutereevu abalangira bo bamanyikiddwa bawummula nnyo si bwe kiri. Allahumma salli ala rasulillah. Naam. Namugaa ya Rasulallah waffe twebaka kaseera ne kasolobamu tulo tubana tungi era biseera ebisinga ngenda okudda engulu nga mukoze eki nga mumaze munsaddeko naagaya si kyeyagalira naye otulo twanze kasitangwa ate ntya nnyo kyogerera mu kamera nti mu Uganda mulimu abantu b'ekika ekyo yadde we tunaaba tukyogedde abantu bayinza okutukwata obubi ne bagaa ti sheekhe yatadde abantu basale swala ku ssaawa meka ntegereke naye nabbi saa sallam n'amugaa nti agwe Safwan fa idha staiqadta fasalli gwe nkutadde woozuukukira oba okolaki. Teyakomawo nabbi saa sallam n'amuwa n'omulimu n'amuwa omulimu era kimanyikiddwa mu ntambula za Safwan mu ntambula za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe bagenderanga mu ntalo nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugaa nti Safwan gwe engeri gye weebaka ennyo nkuwadde omulimu gw'okulondalonda ebintu abantu bye balese emabega tuba tubadde tugenda kawaala ne tusinkana ne tusulako ekasubi nkimanyi gw'ojja kuzuukuka ffe twatambudde edda oba waliwo omuntu nga ne w'omunyeenya otya tazuukuka. Nina gwe mmanyi. Olinayo gw'omanyi. Waliwo ali mu buufu bwa Safwan nga mmaliza ebigambo byange nabbi saa sallam yamuwa omulimu n'asigala nga bwe baba bagenze mu ntalo azuukuka mu budde bwazuukiddemu n'asaala fajiri ye n'alondalonda ebitala tujja kukozesa masimu tubabadde wano abantu 2 tetusobola kukola mawuledi wano ne babisulawo abantu 2 ng'oba wetutera okubeera ewakisi abantu nga bayitirivu oba eddwayo omufu ekiro ogenda okwesanga abantu b'ewakisi mu ddaka 2 mu ddaka 3 balangirira bannaye asudde essimu ye gisange wanewani. Ku mulembe gwa nabbi saa sallama tewaaliwo masimu gakubira oba mizindaalo gyakulangirira basudde nga Safwan ye azuukuka n'alondalonda ebintu ebyo n'ajja nabyo n'abasinkana mu lutalo gye baba balaze gwe mulimo gwe yafuna naye ensonga zonna 3 nabbi saa sallama yazisomeserezaamu obusiraamu ne buganyulwa kinene mu Safwan. Ngenda kuvaako naye mu bigambo bye tujje mu sheekh ebigambo byayogedde nga yabizimbidde ku bigambo byakulembedde abawalimu tekigwana si kyakuvunaanyizibwa okwanguyiriza okulamula n'okutemerera. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakwanguyiriza kuddamu bigambo bya mukyalo ono atannawulira bya Safwan. Olaba obuzibu bwandize ate n'ekirala tuleme nnyo kulowolereza bannaffe olw'olugambo oluyinza otuyingira mu matu nga tetunnatunuulira sayidi endala. Kati obwamu obwo obwayita ye musajja ayinza okuba omunonefu omusajja nga tebannawuliriza ludda lwani Safwan. Sheikh hadithi ebadde nnungi yeetaaga naye olutuula lulamba. Sheikh Ashraf twatandise naawe okuva Sheikh Hudu yatandise ebigambo bye netwongerako nebya Sheikh Ali tutwongeddeko n'ebigambo bya Sheikh Abubakari. Saba mukama wange naawe sebo obeka ebigambo byokkaatiriza ku nsonga ezikulembedde waggulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بأعلى الكمال، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. شيخ سماحة nzikiriza tandike n'okwebaza amashayikhi bano ebigambo amakula beboogedde mu lutuula luno. Wadda wendi nga mpuliriza ebigambo nga ndi mbuwoomu era obwedda njagala okwogera omanyi ndi muntu wa mudakhala naye okumanya mpoomeddwa leero n'ebyokudakhala byambuze nga njagala mmale okufunda ekinyusa ekyo ky'ebigambo byabwe. Naye alhamdulillah njagala kutandika n'ebigambo bya Sheikh Hudu mbifunyemu ensonga wakati mu kusaba abatulaba bongere okugigenderera. Kigambo insaf oba okubeera omwesigwa mu irimu omwanjulukufu mu irimu ntegerekese kwe kuba nti ekisookera ddala taqbalu taaddudiya. Obwanjulukufu ogenda taqbalu taaddudiya yani ogenda kukkiriza ebigambo ebisukka mu kimu ntegerekese nti qaala fulaanu wa qaala fulaanu ntegerekese bijje gy'oli era byombyo osooka obiwe value. Omanye nti Sheikh Samaha yatuukidde okwogera kino alina okuba nga we yakijje nawo wasava ate Sheikh Ali agenza okwogera kino nawo wasava ntegerekese nti amaliki baba bagamba n'abashafiya bagamba bahanabira bagamba ebigambo bino we bijja weetaaga n'osooka obiwa value nga tonnaba oba oliawo okusalawo kikyo ntegerekese kiddize ddala ku mbeera yaffe wano eya Uganda kuba oli bwe twogera ba Imam Ahmad ba Imam Shafi agamba kale abo lahum makana wanewaffe Uganda n'owulira ekigambo nti mathalan Sheikh Ali zikusooka alina kyayogedde nga tonnaba kuvuma Sheikh Ali ono nga tonnaba kugaana kigambo kye tonnaba kukigoba weetaaga osooka omanye nti Sheikh kyeyayogedde ddala kyentegedde oba nedda. One, bwe kibanga ddala kyentegedde nawadde sikwataganye nakyo gyekiri oba tekiriiyo ntegerekese bwe kiba gyekiri Sheikh Ali min aina laka hatha kyoyogedde wakijjeewa oyinza okwesanga ekigambo kye kizito okusinga ekyange ntegerekese nti Sheikh Ali waba ayogedde Sheikh Uthman Nuhu Kibuka n'amwanukula mathalan Sheikh Uthman ekigambo kino kyayogedde fi awwali al-amri Sheikh sahih ono akyogedde ki era nawe okkiriza nti Sheikh ntegerekese twetaaga okubuuza nti Sheikh ekyayogedde asinzidde ku ki tusooke tukiwerevu nti kyasinzidde wano era wajje wazito weewati wakis ala dhalika miatu kirimu n'okuwangana ebitiibwa okuwangana ebitiibwa. Kamalirize Sheikh nsaba nsonga ogirumu mu kigambo ekyo Sheikh ekikijjayo bakita batya obulambulukufu mu kunoonya ilmu oli aleme kubeera mutaasibu ku tiyari ye nti ffe abasuufi tugamba bwe tuti iffe abatabuliki tugamba bwe tuti iffe abagundi tugamba bwe tuti ntegerekese bal asooka awuliriza ebigambo bino byonna bwamala obiwuliriza asengejje tujjewo ekigambo ky'okugamba nti gundi tasomwako تجو جامبو تعصب المذهبية تعصب الحزبية الحزبية صح الحزبية نظام مذهبية كذي وانا اي نعم مذهب والتقليد طيب ايش شيفيو كومانغا دينا بانو جبو قد مبيرا ينا دينا بو المنهج النبوي في التلقي mukunoonya ilmu wa mukufuna irimu Nabi sallallahu alaihi wasallam gwetulabirako gwetujjako obusiraamu buno yatulaga nti hatta n'omuntu asembayo okuba omukyafu ajibwako Iblisu al-mal'un nga hadith al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani bweyagireta fi al-Badr al-Maun
وحسن إسناده نغان حديث حسن الإسناد سينيا النونجي انتقركس حديث يا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه شيطان يجي مسومسا وشيطان يمبولدا ميمغاما انت آية بيري لا تقرآن في بيت إلا لم يلج فيه الشيطان تزسمر من يومبا أيوغا الشيطان إبليس الملعون ستاني في النبي تقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نتو استعوذ mungu tutasi shaitani agamba sayyidina Muadh bin Jabal radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu inti zino aya bozisomera mu nyumba sitani tetantala sitani tajja ayatul kursiy Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa akhiru suratu al-baqara amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun baqara jegwela intigerex سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه باولي ريبيو لكن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله سون غيري بيتي والله تأمل المنهج النبوي في التلقي نبي يا مغامبتي نبي يا مغامبتي صدق الخبيث وهو كذوب صدق الخبيث شيطان مبي leera yogedde mazima wakati mukuba timulima yani omuntu asobola okubanga mubi naye atasobola okubaako ekyamazima kyakola ki kyayogera ntegerekese nti oyo tumumanyi mubi naye atasobola okubaako ekirungi kyakola ki kyayogera kati nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza nti omuntu oyo tetumugoba yenna tetugenda kumugoba yenna kubanga alina wajja okwogera ekiki alina wajja okwogera ekirungi sadaka alkhabithu wahuwa kadhub yayogedde mubi naye kyayogedde kiki kituufu wallahi singa nabbi sallallahu alaihi wasallam awulira ebiri wano olwaleero ebiri wano olwaleero nkakasa ffenna tutuyinza kubeera mu kweyagala ku bigambo nabbi byayinza okuddamu okwogera nti oyo tebamusomaako oyo tebamugjaako byemusoma byammwe Sheikh Ali byosoma bibyo ebigambo budde byogera wano bibyo watudde mu nyumba yo nobiyiya la buli muntu ebigambo byayogera oba byasuubira ekisookera ddala Sheikh Samaha njagala abalungi abatulaba baddeyo basooke bayige kyebayita okulowooleza omuntu ekirungi ntegerekese nga tonnaba kwogera bigambo omuntu yenna owa ilimu gwetusuubira mu kisawe kya ilimu asooka alowooleze munne ekirungi nti Samaha wayogeredde ekyo wandiba waliwo ensonga ntegerekese wallahi niwaba ayogedde ekisembayo okuba ekinene nkuwa ekyokulabirako sayidina al imam Malik alayhi rahmatullah imam Malik al asbahani imam darul hijra alayhi rahmatullah mu bigambo bye ebirungi yatugamba nti singa omuntu ayogera ekigambo ng'ekigambo ekyo yahtamilu shirik kirimu kisuubirizibwamu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala min 99 wajha 99% asuubira okuba nti ki shiriki ويحتمل التوحيد من وجه nga kirimu okusuubirizibwa nti omusajja ono yandiba wadde ategeeza Allah mu mbeera etya kisuubirizibwa mu shiriki emirundi 99 wa amma fi tawhid wajhan wahid shiriki ayina 99 tawhidi ayina wallahi imam yagamba fahmilhu ala tawhid lekene mwene omuntu ono mulowolereze ku tawhidi ono husnu dhann bilmuminina khaira ntegerekese ekyo kingamba abantu tinga tonnaba kwogera kigambo sayidina Safwan sheikh gwava okwogerako nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga almanhaj ginotambulirako nti abyogedde naam era sheikh agaidi wasabara okubagana obwama tiwayo musajja muwulidde bulijjo mulaba wano kujja naye bakamuzikiti n'apowa wano naye mukimanyi nti ekasi muyonjo ebigambo tembiwulidde naye nabbi n'abayigiriza sallallahu alaihi wasallam nga tonnaba kwogera sooka omuwulirize
Safwan wamma kituufu ddala ebigambo byogedde bituufu nti ya Rasulullah bituufu wallahi nti wallahi lwaki namugamba nti ya Rasulullah naam ku mbeera eyo abawalimu nga tetunnagenda mu kamera kweyasa essimu tulina amasimu WhatsApp zejja omenyekako ki munno bw'aba yogedde kyotategedde omukubira kasimu twalinawe tulina omusajja gwe tutagenda kwogera ano linnya eyatugamba nti ye buli lwalaba akavuyo asooka kukola ki kubira munne essimu namugamba nawuliddewo nti wallahi naye n'owulira munno muwalimu munno ayina erinnya nti sheekh ayina harufu za watakulu fihi kadha wa kadha ayina ebigambo bya Katonda omanyi sheekh kati abamu kati ono Sheikh Ashraf ye byebamukasuukiridde bingi bitandikira mu madaala ekyange Sheikh Samaha tugenda mu maliriza katononye ekyange nkyaddayo mu aya eri nze mu Qur'an erina bituzimbamu bingi wallahi buli wempulira ebyo byonna ne bijja nga nzirayo ku aya ya Allah walanasbiranna ala ma adhaytumuna nga nzikakana ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون mgechange nganze kakana tumaliriza bannange mbadde sinawakumaliriza byange nzikiriza maliriza fundikira badde nekyengamba bano abakanyumira ebigambo oba ogamba n'ogambira mu budde bwange ate nonsalako singa onyamba n'obunziriza mu maaso Allah salli ala sayyidina rasulillah bano bannaffe kuba mujitamaa gwaffe wano ogwa Uganda tulumwa yenna omuntu alina ekifuba ekigazi bw'atunulira mu kisaawe ky'abawalimu alumwa era ku makya n'ogamba munno alina harufu zaamu nti otasomwako bameka bw'ogenda ofiiriza ogamba nti otasomwako n'otakoma okwo n'ogamba oyo muzuuze bwe baba kuyita omuzuuze bakuyita mwononefu bw'ova mbwononefu ofuuse muki Sheikh maliriza Sheikh ekyembadde njagala okwogerako ekirala kyose kwogera ku kya insaafu maliriza okubeera abantu Sheikh ali wakigambye otya abanjulukufu mu kufuna ilmu ti buli muntu yena tumuwulirize wakati mu kwegendereza byaleese nze n'amashayikhi bange bangi bensomako olwaleero naye abamu obasomako ala hadar ntegeregese ng'okimanyi nti agenda kwogera ekigambo leme kitegeera naye oddeyo kyetegereze tomanya Allah walikuwa olikitegeera nja kusema ekigambo kya imaamu al-Imaamu Dhahabi alayhi rahmatullah bwe mbaseerabidde kyeyayogera ekigambo kikulu Sheikh naddala bwe tujja ku nsonga eno ya fiqihi yagamba nti wahadhari an tuhditha khilaafu bayna ra'yi faqihi wa ra'yi nabiyi sallallahu alayhi wasallam weewale gw'okulowooza nti waliwo enjawukana wakati w'ekigambo kya faqihi omanyi omu nti kyawukana ku kigambo kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ntegerekesa omanya asobola okwogera ekigambo nga ku ndaba eyange bazanya nengo ndaba bikubagana nebya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ntegerekesa naye nga sinnaba kwogera kuona obumanyi kigambo nti Imaamu Razi mathalan Sheikh budde amwogerako wano wallahi nali omusomesa omu nti ogamba nti omusomesa wange naye omusomesa omu nemuwulira ng'ayogera ekigambo ku Imaamu Razi naga nti Razi la yutarahamu alayhi nesikane nga subhanallah Imaamu Razi Razi takidaje ayina kusabirwa kusonyiyibwa aslan yemujadidi wekyasa ekyomukaaga والسادس الإمام فخر الرازي والرافعي من مثله يوازي إجازة كم سما من يبغى إمام الرازي إمام الرافعي وهو حجة عندنا عند الشافعية إمام الرافعي ككات إمام الرازي ومتورينا موجركم إيشيغام ولوكم ولوسي يوجري إيشيغام يقول نشيتا تلا مغونغو وانجي بازنيا نينغو نتاعي nga sinnaba kulowooza Imaamu Razi ono nti
له خلل في العقيده oba kana lahu oba imaamu kino ne kino ntegeregese neetaaga nzireyo ntegeere lwaki imaamu yayogera ekyo lwaki eno nkulu imaamu shafii muhammad ibn idris ashafii alaihi rahmatullah naam kamalizene kino kubanga imaamu waffe imaamu dunia wa wasiyati linnasi an yatashafau wasiyati ekiraamo kyange eri abantu bonna bafuuke bashafii ntegeregese bafuuke bashafii sunna bagenda bafuuke bashafii yosigale tujja kujja mpola inshallah nekyo mali njagala imaamu shafii alaihi rahmatullah imaamuna nahnu ntegeregese bwe yali ayogera ku nsonga y'okusiiba ramadan imaamu yagamba wayukurahu kitamwa okusenya ku muntu akoze eki omuntu asiibye okusenya kuba kusenyanku okusenya okusenya amanyo mulange tagenda tweyagalirako naye alhamdulillah so tukuyizeemu tusaba allah kirize fihi farqun kabir baina okusenya n'okusenya kati imaamu yagamba nti kitamwa si kirungi omuntu okusenya nga yakoze eki nga yasiibye baada zawal lakin abamu min alfuqaha abasooka olaba ekigambo ekyo abapapa mu bigambo besika noga nti imaamu shafii abadde ki allahumma salli ala sayyidina rasulillah njagala abatulaba tubateekerawo njagala tubateekerawo nze neerabira naba mbijjukire mbadde ngenda njagala eddekikwamanyira jempa buli omu ayogera ebigambo byebisembayo tujja kutandikirawo nkusuubiza inshallah sheikh tandike naawe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sanyuse nnyo sheikhe nga sheikhe boogera ebigambo simanyi obanange babadde basanyufu naye ebigambo nga munaabiyogera nga wallahi okuwoma kwayo kusufu simanyi oba mbitaddeko okuwoma kw'ebigambo kusufu nga banno boogera owulira n'owulira naye njagala kwogera bigambo bibiri mu ddakiika yange eneemu ekisooka njagala kyogera ku Safwani Sheikh Ali gwatugamba Safwani ono musajja wattu kigambo kyenjogedde nti Ashrafu afaanana nga Safwani bamutemereddeko ebigambo bingi Safwani ono musajja wattu bamutemerera mu hadithi al-ifk ensonga ya Aisha webaga nti mukyala wa nabbi Aisha ayenze kiki ekigambo kya Sheikh Ali kyayogedde Safwani naye Safwani musajja wattu ewaabwe balina obulwadde obwo obutazuuka babulina yakigamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo era ne hadithi al-ifk eri ku Safwan omusajja oyo alina ebinene naye ate nga kwegamba oba obyogera olaba nga omumenyeemenye bajja kuga Ashrafu mubuze Ashrafu watu naye gye binaggwera biidhnillah amazima gajja kuba gazuuse hadithi al-ifk Allah yagyogera nga taliimu bino byonna bino mwegendereza abakyala si bantu balungi nnyo bwe baba nga banyiize obusungu bwabwe busobola okuleeta okumenyawo embeera abantu abajja okunoonyereza ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga baagala omumenyaamenya babuuza mukyala sheikh era hadithi mwaziwulira abantu abamu bagenda mu mbeera esinga okuba embi ne babuuza Aisha nga bamubuuza nti tubuulire empisa za bbaawo naye yali mutegeevu yabaga nti khuluquhu al-Qur'an kana Qur'anu yamshi ala al-ard ekyo nkimaze ekigambo ekyokubiri kyensembyayo kyekigambo Ashrafu kyannyonnyodde abantu n'abagamba nti omuntu ne bwabeera ayogedde ekigambo kya shiriki 99 gwe ngolaba shiriki emu at least ebeere tawhid seeka ne bwe kiba 10 ku 10 99 otaddeyo kirala ne bwe kiba 10 ku ki bihujja omusajja ensolo yabula n'agamba Allah we n'amugamba nti Allahumma anta abdi wa ana rabbuka shiriki awedde 10 ku 10 kyani yakibuusabuusa ai esanyu wange nze ndi Katonda yagamba Allah n'amugamba nti anta abdi wa ana rabbuka
maliriza Sheikh Ali maliriza ku nsonga ya abaana ayagala pozi kukuvunula kyoyagala Sheikh kivunule yabagamba nti vunula buvunuzi banja kwera katono nnyo ku nsonga ekikwatana nekiri yagamba nti Allah ndi mulezi wo gwe muddu wange oyo ku ndabe yaffe obeera wabweru wa busiraamu ntegerekese so ekigambo Sheikh kyalese nakyo kibadde kikulu ate ekyange nkyerabidde kimanengedde kwogera Allah salla ala rasulillah bakuba mundeetedde obuzibu nze abatuuza wano nange nsirikira bingi nga mpulira njagala byogera ng'akyate n'okutwala obudde bwonyumirwa nona tulaba naye bwafaanana oba naba mulowolereza bubi nga ntya okutwala obudde bwammwe ate ndaba buli kyomwogera kyetaaga lutuula lula katono nnyo nkijjukire kyemanja okwogera ndakiika emu nzikiriza nno kyamala kyogera nfundikire n'ekyange inshallah Sheikh waffe yali atusomesa yatugamba ku nsonga eyo yatugamba nti ne bw'owulira omusiraamu ng'ayimiridde wayimiridde ng'agamba abantu nti ana rabbukumul a'la kitegeeza ki nze katonda wammwe owa waggulu omulezi wammwe wawaggulu asembayo entegerekese nga tonnaba kwesika na kuleekaana gwe ng'omusiraamu alina okulowooleza banne obulungi sooka olowooze ku muntu oyo nti laallahu yaqra'u alquran oba oli awo asoma aya eri eya Firawuni oba ayinza okuba ategeezaamu omuntu nti nze ndi mulezi wammwe mu abantu oba mu abantu nze taata wammwe kubanga taata falabu rabb fahuwa rabbu al-a'la fi baiti huwa kusooka olowooza ekyo nti taata naye asobola okuba omulezi w'abantu be mu nju ate nga ye mulezi wa waggulu wabadahu al-ummu wabadahu akasembayo kamade ensembyayo omulungi atulaba omuntu yenna newoba tomwagala muwulirize ebigambo ebyo kale obiwuliriza ala hadhar biwulirize ku bwegendereza naye nga obikoze eki ng'obiwuliriza wabula bw'otabigoba byonna gyomula kubanga ojja kufiirwa ate bw'ofiirwa anta mas'ul صلى على رسول الله اللهم صل على سيدنا رسول الله kati kiddeyo kuona atayagala kuwuliriza kale wakiri yeggalirewe mu kisenge obikule owulirize ala rasulillah begalire bewuliriza muganya okusalira nabbi kubaira ensonga lwaki bwedda ne batuvumu salla ala rasulillah salla ala sayyidina rasulillah allahumma salli ala Sheikh Udu katumalirize nayo mutute n'akadde ka Sheikh Abubakar alhamdulillahi rabbil alamin sallu wa sallim ala sayyidil mursalin wa ba'd ku nsonga Sheikh Ashraf gyeyogeddeko oba gye twabaddeko al insaf okubanga omuntu muteefu mu kubanga akola ki yani aba mwanjulukufu mu kunoonya ilmu ku balala ensonga eyo Sheikh Ashraf alina ensonga gye yakoonyeeko nze nagirese olw'obudde ey'okubanga totunuulira muntu n'ogamba ono munabbidi atakola ki tasomwako bibye abaffe abamanyi b'obusiraamu bajjanga ku banabbidi naam basalafu salih n'abamanyi b'obusiraamu erimu bajja ku bamanyi nga banabbidi ate mubo njagala muddeo munoonye mu basheikh ba Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ina sahih Muslim bena jujjamu hadithi ki nto hadithi yazijja kubani ezimu kubashiya wa khasatan hadithi za ahlul bait iziyogira ku fadail ahlul bait yazijja ate kubashiya kati gwovayo tano tugamba nti gwasoma hadithi n'ozitegera nnyo era ogana nti temusoma ku gundi mu bantu ensonga ey'okubiri waliwo Sheikh juzi abuzeewo nabagambye waliwo Sheikh juzi wano Uganda nahnu naftakhir kuba nti tuli ba ash'ari waliwo Sheikh yakyogera ku TV yawo n'agamba tafasiri ezisinga zaba ash'ira naye kale tuzisoma si tafsiri fahasib صلى على رسول الله شيخ ماليز علماء الحديث الشريف كلهم أشاعرة ماليز بيقابو ensonga ey'okubiri bamanyi b'obusiraamu abajja mu byasa ebyaddirira mwalimu abasajja nga bamu'tazila yani nga bali mu madhhabu agamanyikiddwa mu aqida nti maki si malungi gwe bayita mu'tazila mwe mwalimu gwe bayitanga Imam Jarullah Az-Zamakhshari Imam Jarullah Az-Zamakhshari amanyikiddwa nti mu'tazila era yeewaanira mu kyokuba ati mu'tazila ate nga ffe bamu'tazila aqida ki si ntuufu gye tuli ffe tuli ba ahlus sunna naye kyewunyisa nti abamanyi ba umma bonna wa khasatan abali ku nkola ya Imam Malik rahimahullah
bamwesembesa era tebamugoba wabula wali ensobi ye mu ntegeera ye bakola ki bagijjawo naye ne bakola ki ne bamusigaza mu bulungi obwo bamuggyeko irimu ye oba tebagamba nti otasomwako mugobe gwa Mu'tazila. Tulina omumanyi omulala banyonnyola yani obukyamu obuli muki mu bigambo bye ne batereeza ne batambula naye tebamuvuma. Omumanyi omulala erife bashafiiya tulina imaamu waffe amanyikiddwa Hibatullah ibn Abil Hadid. Hibatullah ibn Abil Hadid Hibatullah ibn Abil Hadid shafiiyu almadhhab agobera imaamu Shafii muki mu fiqh wabula mu aqida Mu'tazila naye kyewunyisa Hibatullah ibn Abil Hadid ffe gye tuli erimire tukola ki tetugigoba era bamanyi bagoberera irimu ye era bamwesembesa mpaka essaawa eno. Kati ebigambo ebigamba mbu gundi tasomwako bivaawa? Allahu akbar. Eyo irimu egamba nti gundi tebamusomako irimu ya hadithi ate yavaawa? Yava mu nsonga za ku nabbi kugikola ki kugituusa ku bantu nti omusajja engeri gitesiga mbeera ye tuyinza okukola ki katusooke tulindeko tulaba omulala fiqa azze ffe gyetukola ki gyetuya tugambe. Wabula omusajja akusomedde irimu yawandiikibwa mu bitabo by'obusiraamu yennyini emanyikiddwa ezenga esitulwa myaka na myaka ye n'asoma busomi mu mwago gwe gwogedde n'akutuusaako n'ogaa nti emusomaako ye munabbidia Allah oba buli azamaani ya ikhwa. Sheikh salla ala rasulillah. Sheikh Abubakar, Sheikh tuweddua tumaliriza wa Sheikh Abubakar ya tuweddua. Salla ala rasulillah, salla ala rasulillah. Sheikh tuweddua. Sheikh tuweddua Sheikh. Allahumma rabbana اللهم آت نفوسنا تقواها آمين وزكها أنت خير من زكاها آمين أنت وليها ومولاها آمين ربنا زدنا ولا تنقصنا آمين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. abatulaba nkakasa nammwe bunyumiddwa eddakiika zaffe naddala zino zisembeddeyo era nsaasira bano abatera okulaba vidiyo n'alabako eddakiika 10 ezisooka ogenda kusuba bingi bw'otaalabye bisembayo. Nsiimye basheekhe abakkiriza ne tutuula nabo mu lutuula lwaffe luno olwa Durusu wa Ibar, Sheikh Ashrafu, Sheikh Hudu, Sheikh Abubakari ne Sheikh Ali. Bannange kya kitiibwa okuba nga mukkiriza era nga mwakkiriza olubereberye okubeera naffe. Kabuuzo nkalekera abawalimu genda musome ebitabo munoonyereze be bayita ba ahlul bid'a be baani bwe munaabazuula mujja kukakasiza ddala ti wano e Uganda tewaliwo bannabid'a. Saba Allah subhanahu wa ta'ala eyakkiriza ne tutuula mu lutuula luno era tumwegayirira nga tumusaba atusinkanye ku lutuula oluddako. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زقد سماحة محسن بكسامي. السلام عليكم.